Obama yesaba minisitiri w'eggwanga eryo balabudde Isirayiri bamugambye nti singa olutalo teruggwa ate singa abantu b'e Gaza oddamu okubalemesa okufuna emmere tugenda kulangirira eggwanga eryo nti ggwanga eryetongodde naffe tugenda kweyunga ku Bufalansa mu mwezi ogw'omwenda. Bungereza ewadde Isirayiri sale nemugamba nti poliisi Isirayiri making sure nti olutalo luggwa abantu basusse okufenjera tuswala. Abangeza bagambye Isirayiri tuswala abantu bafa batondoka baggwawo abaana e Gaza bafa baggwawo kati bamugambye nti sooka okole ku ekyo singa Isirayiri wesigiriza okulaba nti obuyambi ate obulemesa okutuuka e Gaza mu mwezi ogw'omwenda Isirayiri bamutadde ku notisi bamugambye tukyayinza naffe okwegatta ku Bufalansa tulangirire nti Palestine ggwanga akazitampuliza bongedde okateeka ku Isirayiri bamwongeddeko akazito amawanga gano kino kigali mu kukola singa kye baakola luli maybe abantu tebandifudde kutuuka wano bantu tebandifudde kutuuka wano naye kasooka ne gasirika bagenza okulaba nga baswala ne bagamba ddala tuyinza tu okuwagira Isirayiri mu kaseera ng'abaana embiriizi kakati osobola ozzibala bakulaga abaana bava ebifaananyi biva e Gaza ng'embiriizi osobola ozziraba abaana abato maama musitudde enjala emutta Isirayiri ebbanga lyonna badde yagana obuyambi okugenda abantu bafa emundu bafa bomu bafa rockets ate nga bafa n'enjala kati Bungereza naye atabuse agambye Isirayiri yo Faransa yakimaze Isirayiri nekaaba era nekolimira Abafalansa mukikola mutya why kati ne Bungereza emulabudde mugambye nti please twagala abantu abo nga balina emmere if not tugenda kutabukira naffe tutongoze Palestine ng'eggwanga mu mwezi ogw'omwenda nga bali mu UN General Assembly. America egamba nti yakutte obuyambi bw'emmere bubalirirwamu dollars milioni 6 naye okwasizaako abantu abali Gaza okulaba nti bafuna ku mmere akaseera kano newankubadde ebbanga lyonna babasajja bayitibwa America basigala bali ttiimu Isirayiri era bawakanya ekyokufuula Palestine eggwanga at least at the moment bakiwakanya. Kakati ekirala waliwo baminisita babiri ab'eggwanga lya Isirayiri bagambye nti banywanyi ba Isirayiri bagenda bamuvaamu okujjako America. Kati baminisita babiri okuva mu ggwanga lya Isirayiri babaweze tebaddamu okulinnya ekigere kyabwe mu ggwanga lya Budaaki. Minisita gwe bayita Itamar Ben-Gvir wa nsonga za security, national security ne minisita w'ensonga za finance gwe bayita Bezalel Smotrich bonna babagobye babagambye nti abo bakwano nnyo bannetenyahu. Kati bagamba nti violence Isirayiri gyekola munda mu ggwanga lya Palestine yebawaliriza violence y'omu Isirayiri yebawaliriza bagambye mutubagobera abatujja bagoba abazungu batandise okutabukira omu Isirayiri nga bwebitambula baminisita bagobeddwa tebaddamu okulinnya ekigere kyabwe Budaaki. Bungereza erabudde Bufalansa yo yasalawo dda Isirayiri ayomba okukamala batandise omuteekako akazito akatabaddeewo ebbanga lyonna ebintu ng'ebitambula luli abadde bafa emmundu amawanga gano nga tegafaayo kati bagenza okulaba abantu bafa enjala Isirayiri takkiriza muntu watwalayo mmere nabo bamutabukidde ggwanga ku ggwanga. Omukulembeze wa America ye President Donald Trump avudde n'atiisatiisa n'agamba nti ayinza obutagenda South